Ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi gwa kuna mwaka 2024 tukwaniriza nnyo ku gataliiko nfufu. Njagala nkwebaza akaddako omuwendo ko waddeyo okutuula mu ddiro lyo oba wonna wooli w'osinziira okutulaba. Tuzze n'amawulire mangi katono nnyo sokulaba ebikulu ebigalimu. Gwe basondedde ez'okutwala omulambo eyibanda guziikibwe n'atatuuka gamumyuse agobeddwa ku kyalo. Poliisi ekubye omuvubuka amasasi agamusse awambye abantu mu maka n'akanda nnyinimu obukadde 5. Nannyini Jamila apartment ali mu Maziga. Banka etwala ekizimbe ky'e Rabbanja. President ne mukyala we bakoledde General Muhoozi akabaga ak'emyaka 5 amwebazizza okukyusa ekifaananyi ky'amagye. He added value to the army. Kale bannaffe mukalidde kati batuuseko agataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robina Mweruka ndi ne Mebo Mulungi. Tutandise n'abatuuze abawuniikiridde munnaabwe gw'abasonzeemu ssente ez'okutwala omulambo gw'omwana we eyamufuddeko ate bw'akomye mu kkubo n'atatuuka bw'akomyewo ku kitundu bano bamukunyizza okwogera omulambo gy'agutadde banyiize era nga gye biggweredde bamugobye ku kyalo. Bino byonna bibadde neegulumye mu ggombolola ey'e Busukuma disitulikiti y'e Wakiso. Abatuuze ku kyalo neegulumye ekisangibwa mu ggombolola y'e Busukuma mu disitulikiti y'e Wakiso bakutte taata abalage gye yatadde omulambo gw'omwana we. Kidiridde ekyalo okumusondera ssente ez'amabuga agenda okuziika omwana eyamufuddeko eyibanda kyokka n'atatuuka. Tumusondera transport atwala omulambo n'ekituufu abantu abeewaabwe ne bagezaako tukubira ng'omuntu waabwe tatuusa mayiti. Bamusondedde ssente atwala ziika omwana ate omwana amusudde kasasiro. Tozaziika omwana tebaamulaga omusajja nakati ali ku kyalo yina. Edson Bamwino ow'emyaka 5 ng'abadde yakamala ku kyalo kino emyezi 3 muwala we wa wiiki emu yamufuddeko naye nga talina ssente zimutwala mu kyalo okuziikibwa olwo abantu ne bamusondera emitwalo 18 ezimutuuse ewaabwe eyibanda. Abaana babadde bawummula ne babako bye beerekereza nga bw'olaba kino ekyalo. Teyalo liseza neeyisa nnungi. Omwana yamusuula kuba byayogera tebikwatagana. Bamufunidde n'owa bodaboda nga ye Owen Wandera amuvuge kyokka abazadde ewaabwe bakanyiza kumulinda nga tebamulaba. Nga eri ab'omukyala baategeka gy'atwala omulambo nga bo baatukubidde dda nti tatuusanga mayiti. Ate we twamubuuzizza n'atulaga nti yagituusa. Wandera nga ye yatwala Bamwine agambye nti baakoma Kigoogwa n'amugamba nga bw'alina nnyina omuto e Luweero nga gy'agenda okutwala omulambo era n'amutuusa bulungi kyokka nti nabo teyabagamba nti aleese mulambo. Olwatuuka Ekigoogwa ku mafuta ng'agenda nnyo mafuta aŋŋamba ekituufu mwene embeera nneetaagamu ssente tugende ewa maama wa e Luweero ngende muziika eyo. Bamwine yeewozezzaako n'abuulira abantu nti omwana yamuziika mu kibanja ekiriraanye omutuuze gw'ayogeddeko erya Nagawa e Luweero. Wamuziika mu kibanja kyani? Ekibanja kiri awo kiriraanye mama Nagawa. Baategeera oba tebaategeera? Tebategeera waliwo omukyalo Ssentebe Migambi akubye essimu e Luweero gy'agamba nti gy'aziise omwana ne bamubuulira nti tebaalabye ku mulambo. Tubakubidde ne tubabuuza ne batugaa nti taleetangawo mayiti yajjawo ne bokisi n'agamba aleese kalitunsi ne bo tebalabanga ku mulambo gwonna gw'aleeta. Nannyini mayumba Bamwine kwasula nga ye Catherine Nalubo agamba nti takyamwagala ku nnyumba ze. Ssentebe agamba nti Bamwine avumaganyiza ekyalo kyabwe era nti si baakumugumiikiriza. Omusajja oyo kyakoze okulaga nti n'abantu abalala nti kiba kibi nnyo agobeddwa ku kyalo.
oluvannyuma bamwe ne bamutute ku poliisi y'e Buwambo kyokka ssentebe akubye essimu nga yeemulugunya olw'omusibo okubatolokako. Waswa Beeka Ssentongo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate ebyo nga tubitadde ebbali, poliisi ekubye amasasi agasse omusajja azze nga ayambadde akakookolo n'awamba abantu mu maka agamu. Abakanze ensimbi obukadde 5 okusobola okuta babadde awambye kyokka bwe bazimumye n'abatemaatema. Bino byonna bibadde mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo e Wakiso. Wabaddewo akasatiro mu mirimu zooni Endeje ekisangibwa Makindye Ssaabagabo. Omuvubuka atategerekese mannya bw'ayingidde ekikomera kya Aneta Yebale n'awamba amaka gano mubadde abaana n'abasanjaga. Kino kidiridde nannyini maka gano okugaana okuwa omuvubuka ono ensimbi obukadde 5 z'abadde amupeeka. Badde wabweru nenyingira mu nnyumba okunywako ku kacaayi. Omusajja bw'atyo bw'ayingidde simanyi oba abuuse ekikomera oba abuuseewa naye namusaaze mu nnyumba ng'asaba sente nga siziina. Amangu ddala nga yakeesa og'enju abalabudde nti singa tebamuwa ssente waakubamaliriza. Ayebale yeemuludde mpola n'agenda atemya ku batuuze abazze ne bamusanga nga yeegalidde munda n'abaana batemeza ku poliisi era bw'etuuse yeegayiridde omusajja ono afulume kyokka n'agaana n'atandika okutematema abaana ekyongedde obunkenke. Bwe tutuukidde wano omusajja agambye bwe mukwatira ku ngenda kutematema abaana. Kuba obwedde yatugambye bwe tukwatira ku lugi ng'atema abaana kasitaba kutte ku lugi n'atematema abaana. Poliisi ewaliriziddwa okumusindirira amasasi bw'abadde ayingira mu siringi okutoloka. Kubanga abaana badde basemeredde omubbi nga bafulumya essasi n'abaana baki bajja kugenderamu. Kati afande bw'azze n'afuna space wakubira omusajja kyavuddamu kubeera poliisi tugyebaza ekoze omulimu gw'amaanyi. Naye ndowooza oba bbula lya mirimu erireetera abantu okunyoonya ssente z'obwangu kuba omuntu ategeera toyinza kukola kikola kye. Ofuula otya omuntu abanja n'ojja mu maka g'omuntu n'otematema abaana ate n'oba nti ozze kubanja n'oteeka masiki ku maaso. Banyiikire kukola tebafumagana mirimu bwofunye gwonna kola ogwo osobole okukuuma obulamu n'okukwesa abazadde b'ekitiibwa. Kajetuddeko alinga mu myaka 23 kati olw'emyaka 23 omuda oba butakola oba banywa n'ebiragalalagala kale bye bivaako embeera oboolyawo okufanana bweno. Abatuuze bamenya oluggi okutaasa abaana ababadde bakaaba ng'omusasi waffe asanze baddusiddwa mu ddwaliro erya Nalujja nga baweebwa bujjanjabi. Poliisi y'e Katwenge ekulembeddwa akulira okunoonyereza ku buzi bw'emisango Rashid Nalujja ne Isma Ssennono batuuse mu kifo kino okwongera okunoonyereza. Balabiddwako nga bagoba abantu abadde baagala okuwamba omulambo. Luko Wesijire yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano ayogedde ku nsasage eno. Okunoonyereza kukyandise naye nga abaana basobodde obaddusa mu ddwaliro. Abaana bana bali myaka 2 makati w'emyaka 2 ne 14 okufuna obujjanjabi naye nga abafunye ebisago eby'amaanyi bali myaka 2 ne 5. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kikolwa kya ntiisa Omukama Katonda ajjanjabe abaana abo bawone. Ate omugagga w'omu Kampala Hajat Jamira ali maziga olwa banka okuweereza empapula ng'etwala ekizimbe kye lwa bbanja. Ono ategeezezza nti mu kiseera kino tamanyi kyazzaako era ng'asaba alina engeri y'okumuyamba amutaase. Tukyagenda mu maaso n'agatali konfufu omulabe waffe tukwetondera
olw'ebyuma ebyo ebyekuttekuttemu embeera ey'ebyuma by'abazungu yetukyankalanyeeko naye wetuli era tugenda kuwa agataliiko nfuufu nga bwe twagategese. Mbadde nkutegeezezza ku mboozi ey'omugagga Hajati Jamila ali mu maziga olwa banka okumuweereza ebipapula ebiraga nti ekizimbe kye kitwalibwa olw'ebbanja nga nkugambye nti ono asaba buyambi agamba yenna asobola omukwatizaako amuyambe. Katulabe emboozi eyo oluvannyuma tweyongereyo. Omugagga w'omu Kampala era omusuubuzi nannyini Jamila Apartments Hajati Jamila Niza akaabye oluvannyuma lwa KCB Bank okutwala ekizimbe kye mu Kampala wakati ekiriko emyaliro 6 nga kisangibwa Bukesa mu Kampala Central. Janet, banyambe bannange abaana bange banaddawa abaana bange abasoma ekizimbe kyekitujjamu ekyokulya. Hajati Jamila ategeeza nti banka yamuwadde ebiwandiiko ebikakasa kino oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ebbanja ly'ebbanka lya mitwalo 52 egya $. Nesasula nengezaako nesasula ngera bwenkola ki bwensasula naye ngengeeza okulaba olw'okubanga nti ekintu kitutte ebbanka ekizimbe kitandika kati banka egenda kutwala ekizimbe naneŋŋamba banka era yatadde ekizimbe kye mu mpapula z'amawulire ng'ekiranga ng'etegeeza nga bwe kizze mu mikono gyayo. Kyokka ono abadde akyali kuwa banka n'ekitongole ekiwooza omusolo ekya URA ne kimuleetera ekiwandiiko ekimubanja ensimbi ezisukka mu bukadde 10. Bw'ati Hajati Jamila asabye President Museveni okumuyamba. Ono aliko ebbaluwa gy'atulaze nga President Museveni aliko abakulu be yalagira okumuyambako kyokka n'okutuuka kati tibaagaana okuzimuwa okutuusa banka lw'ekitutte. Nagifuna nga tukyalina muki nga tukyali mu campaign o 2020 mu campaign naliko naye era nakubira kikyonka essimu namuga ati omukyalo no tumuyambe tumusasulire looni emubangibwa nantuma ewa kikyonko nantuma ewa controller jeni naye buli bwengendayo tebandaba buli bwengendayo bakubira essimu nebaŋŋamba girangu bwetuuka wali tebanzikiriza kuyingirayo. Kyokka abadde akaaba ng'eno abapunta ba banka bagenda mu maaso n'okupima ekifo ekizimbe kwe kitudde nga bwe bakuba ebifaananyi n'okubala emizigo egikiriko wadde ng'abakozi ba banka babaddewo bagaanye okubaako kye boogera. Jamila atunnyonnyodde engeri gye yafunamu looni eno ne wazaasula ebbanja okutuusa ebbanga bwe liweddeyo nga tamazeeyo nsimbi. Funamu obuzibu. Zaali miliyoni meka? Zaali $58,000 zenneewola mu banka. Eza dola. Kati nenzijja nenfuna ebizibu nesobola kuzisasula. Buyondo William yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. President Museveni atenderezza omuduumizi w'eggye erya UPDF General Muhoozi Kainerugaba olw'okwagala nnyo eggwanga n'okuyingira amagye ng'akijja ku ntobo ey'omutima gwe. Okwogera bino abadde Kabaga ye ne First Lady ke bakoledde General Muhoozi nga aweza emyaka 50. Akawungeeza k'olunaku olw'eggulo ab'enganda n'emikwano za General Muhoozi Kainerugaba era nga ye muduumizi w'eggye UPDF bakuŋŋaanidde mu maka gwa Pulezidenti Entebbe okumujagulizaako olw'okuweza emyaka 5. Omukolo gwateekeddwa Pulezidenti Yoweri Museveni, First Lady Janet Katawa Museveni n'abafamire. Emyaka 5 General Muhoozi yagaweza ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno bwe yazaalibwa mu mwaka gwa 1974. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe yeebaza General Muhoozi olw'okuyingira amagye nga yeesigama ku mwoyo gwa ggwanga nga kimubeeredde kyangu okusitula embeera z'abajaasi. Because he listened to me when I advised him to join the army. He spent 1 year with his uncle, General Saleh, doing business. But I had told him my own view that whether you want to do business or not, army formation helps you to strengthen your character. He agreed and he went to Sandhurst, and I'm sure it helped him greatly, and I thank him for listening to my. Pulezidenti Museveni agambye nti General Muhoozi kimbeeredde kyangu kubanga teyayingira amagye ng'anoonyaamu ensimbi wadde omulimu okuggyako okuweereza eggwanga lye n'ejja okukola obulungi. You know, people have been saying Muhoozi. But
when he came back, he added value to the army because he was in the army for passion, for patriotism. Some people join the army in Africa because they are looking for jobs. Sirina mulimo kangende maje. That's very dangerous. Yabaza mukyala we Mama Jendi Kata Museveni olw'okubeera omusaale mu kuza abaana naddala nga bali mu buwanganguse. Because she played a very big role in bringing up these children. When I was away most of the time, I thank her so much. Ye Facility ategeeza nga Gino Muhoozi bwe yakulanga musajja w'amaanyi ate ow'ekiwago n'obumalirivu obw'okuweereza ensi ye ate nga atya Katonda. Today we are here to clap our hands and shout out a hallelujah to our Lord God, who alone is dependable, whom all good things originate from. Bw'ati awadde mutabani we Gino Muhoozi mu kyalo Charlotte ne bazzukulu baabwe ente 10. All of us to hold hands together and congratulate Muhoozi for reaching this point of his life. And I must thank Charlotte for faithfully walking with him on this journey. Ye Gino Muhoozi yeebaziza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyamuwadde. Agambye nti okuza amazaalibwa tekitegeeza nti omuntu akaddiye wabula okujjukirayo by'aba ayiseemu saakaba mukwatiddeko obutereevu mu bulamu bwe. 50 years is a time to take stock of how far you have come in life. Bazza bazadde be bannyina mukyala we Charlotte n'abaana be olw'omukwano gwe bamulaze. I want to thank my parents and siblings for their unwavering love and support. MK, aka Commander 1, we wish you, Charlotte, and your lovely children the best. Basazeeko eki akabonero ak'okumujagulizaako. N'emboozi eyo tukkirize tukuwummuzeemu. Tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu mulimu gano. Kabaka ow'okusatu ow'Obunyoro eyaliko n'afa oba n'aseerera nga Abalangira bwe babeera. Kakati abantu ba Bunyoro ntebe baatuuzaako Winyi, olwo Winyi n'akuba embuga ye ekibulala. Awo olwaleero tuli mu Ssingo kati essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo. Ekitiibwa kiri ekyokuba ababiito ffe ne tukisigaza ffe ab'Ekibulala n'ab'Essanje ate n'ab'Ekkooki. Era olwaleero ababiito obasanga e Bunyoro, obasanga e Tooro, obasanga naffe ab'Ekibulala. Weewaawo kyatukoledde ddala bulungi gwe tukyatambula naye twagala okwebaza olw'okutugumiikiriza n'akadde ak'omuwendo kw'okyatuwadde. Tuguddewo ekitundu kino nga tukutegeeza nti okulima omuddo kikulu nnyo eri ggwe alowooza okulunda. Leero mu mboozi yaffe ey'omulimi asinga tukuleetedde omwami Moses Kazibwe ngono ye director owa MK Mixed Farm ng'eneesangibwa mu ggombolola ey'Empenja mu Gomba ng'etudde ku yiika 5. Omwami ono akubuulira ebika by'omuddo gw'osaanidde okulima bw'obanga ddala oli wakufuna mu bisolo by'olunda. Moses Kazibwe ye director wa MK Mixed Farm e Budonga mu ggombolola y'Empenja mu district Goma ng'etudde ku yiika 5 ng'eriko ente 117, embuzi 25, endiga 310 n'omusiri gw'ekigaji yiika 20. Kazibwe agamba nti kikulu omulunzi okumanya ebika by'omuddo by'oteekeddwa okulima ate n'ogufaako ensolo zisobola okuwa ennyama, amata n'ebirala okufuna amagoba. Challenge y'abalunzi bonna biri ebintu bibiri: omuddo n'amazzi.
agamba ebisagazi gwe muddo ogulisibwa ente okukuta olunogattirako omulala okuziwa ebiriisa. Ente y'amata webadde ekuwa 50%. Bwe mala okulya ku Guatemala nekuwa 100%. Twakifuna nti kijja mu bungi ate kyongera ne proteins mu nsolo. Nga bwe kiba ku birime ebirala, Kazibu agamba omuntu agenda okulima omuddo olina okusooka okuteekateeka ettaka w'ogenda okugusimba era nga kikugwanidde n'okufuna ensigo ennungi osimbe ng'ogoberera emitendera. Ategeeza nti okuzimba ekisagazi kya Guatemala olina okufuna ensigo eriko ennyingo 2 onoosimba nga zitunudde waggulu ate n'olekayo inchi 2 ebweru. Bw'okisimba tekyagala muddo ate mu kukisimba okisimba nga asimba ebikajjo kana ak'ennyingo kalina kutunula waggulu so si wansi mu ttaka bw'okavuunika tekamera. Kisimbibwa mu mabanga ga 42 olw'omuyiika ne mugendamu ebikolo 2012 era akugamba kikulu okubeera n'amazzi okuyambako omuddo okukula obulungi. Naye nga Mukama waba akuwadde omukisa n'okirabira bulungi naawe n'ofuna knowledge ekirima ng'okitegedde bulungi, kiyinza okuba nga kijjawo obwavu mu kulunda n'okunoonya ebyokulya by'ente. Olw'okuba omuddo guno obeera ogusimba ekikulu okugukoola gusobola okukulanga mu nyirivu ate era mu budde obutuufu ng'akuwabula nti gukoole mu wiiki 3 nga wakagusimba. Munaye nekikwewunyisa ku kisagazi kino teweetaaga na fertilizer. Ekisagazi kino osobola okungulako ttani 40 ez'omuddo omubisi kyokka singa okolamu omuddo omukalu ekika kya silage osobola okufunamu ttani 20 okuva mu yiika emu ku myezi 3 nga mu mwaka okungula emirundi 4. Harvester alina okuba ng'amanyi ng'alina knowledge how to harvest kubanga bw'okitema bubi kifiira ddala naye bw'okitema ng'olese inchi 2 waggulu kidamu ne kimera another 3 months odamu. Kazibu akuwabula ku bika by'omuddo ebirimu ebirungo ebiwa ensolo amaanyi okuli ebisagazi ekika kya Pachogo 1 Super Napier, kasooli ekika kya Tembo, omuwemba, Crolis n'omulala. Ng'oggyeko okuzimba omubiri gw'ensolo, omuddo guno guyambako okwongeza obungi bw'ekirungo kya nitrogen mu ttaka n'okulwanyisa omuddo guteetaagibwa mu nnimiro yo. Kazibu yannyonnyola nti olw'obulungi bw'ekigagi waliwo kampuni ezikikolamu obuwumbi bwa $, nga kikolebwamu eddagala. Ekigagi kyekisinga okuwonya amabwa ga type yonna mu nsi yonna. So kati plan yange tugenda kutandika kiprocessinga gel. Ekigagi ekyo kikola toothpaste amanyo tegasobola kuluma ng'okozesezza eddagala eriva mu kigagi. Between now and next year twagala tube nga tutadde factory in place. Kazibu alina enteekateeka ya kusimba yiika z'ekigagi 10 mu bbanga lya mwaka gumu, akama liita z'amata 2,300 mu nte 8 ku 10 nga buli liita agitunda nusu 10 ku faamu. Kati ate wano ffe tuli liita y'amata eva ewaffe egula $10 kubanga tuli kumpi n'ekibuga. Alina n'enteekateeka y'okutandika okugula ente, embuzi n'endiga nga zirunda ne zigejja n'azitunda nga ensonga lwaki ayongedde amaanyi mu kulima omuddo okukasa nti abeera n'ogumala. Future yaffe tulowooza nti tugenda kugenda mu fattening ey'ente, embuzi n'endiga. Kazibu alunda endiga ekika kya Dopa nga zino zitera okutuuka ku kilo 10 between 4 to 6 months. Obeera nga ofunye kilo ennungi ku breedinga ze bayita Dopa. Endiga evaamu kilo 8, 12. Ate embuzi alunda kika kya Boa, Savana n'endala ng'atunda ennyama yazo buli kilo $1,400. Alina ne kampuni y'Abachina gy'aguza amaliba n'obugere nga nakyo kyongera ku nnyingiza ye. Kazibu alina abakozi 12 ng'okulekaakulira abakozi abasigadde basulwa $10,000 omwezi. Ku musaala bateerako okubalabirira n'ebyetaago eby'obulamu obwa bulijjo. Agamba nti ekimu ku bisoomooza abalunzi be bakozi kuba abasinga bakolayo omwezi gumu ne badduka. Challenge eriwo nti abavubuka tebakyagala kukola. So where actually I advise all most farmers tugenda mechanized agriculture. Kazibu agamba nti asomesezza abaana be ebyobulimi kubayagala faamu eno bagitwale mu maaso ne bwali bavuddewo. Okwanguyirwa emirimu akozesa ne tractor. Emboozi y'omulimu asinga okutuusibwako kampuni ya Vision Group neewagirwa ekitebe kya budaaki mu ggwanga KLM Airlines, banka ya DFCU ne Kawadice. Soiman Mutebi yakusakedde gwino ku Bukedde TV. Ye akulira akakiiko ak'ebyokulonda Simon Byabakama avumiridde abantu abafudde ebyobufuzi omulimu nga batuuka n'okutunda ebintu byabwe byonna ne babyemalako okusobola okwetaba mu byobufuzi. Bibadde mu bubaka bwatisse Fred Muwaya ng'ono yatwala Kampala bw'abadde ku mukolo ogw'okulayiza abakulembeze ku ssomero lya Seta Junior e Mukono.
Ku ssomero lya Seta Junior mu kibuga ky'e Mukono omukolo gw'okulayiza abakulembeze b'abayizi kutandise na misa ekulembeddwa mu Reverend Father Anthony Musala nga yambibwako Reverend Father Peter Ntege akulira ebyeddiini y'Abakatoliki mu masomero ga Seta. Father Musala akubye abazadde n'abayizi omusiki wakati mu kkoolo by'ennyimba ze. Mu kuyigiriza agambye kirungi okutendeka abaana mu by'obukulembeze nga bakyali bato eggwanga lisobole okufuna abakulembeze abalina omusingi omulungi. Twagala abaana bano bakule ne bagenda okuteekinga over nga bategedde obukulembeze obutuufu obukristu bwe bufaanana butya. Abayizi n'abasomesa batonya ebirabo ebikulembeddwamu amazina. Father Musala nga lwamu ne bannaddiini ab'enzikiriza endala basabidde abakulembeze b'abayizi ne babawa omukisa. Oluvannyuma lwa mmisa abakulembeze abalondeddwa abayizi bannaabwe batuuzizza kye bayise Paalamenti ya Seta Junior ne balondedde sipiika oluvannyuma ne balayira ne bakwasibwa ebikozesebwa. This is the constitution of Seta Junior School Mukono. Pulezidenti w'abayizi omujja Elijah Moding yeeyamye okubeera omukulembeze ow'ebyokulabirako. As we celebrate our victory, our hearts are filled with a lot of immense joy and excitement. Bayizi banne bakoze paleedi ne bakumba okwaniriza abakulembeze abajja n'okubassamu ekitiibwa. Bazina amazina okusanyusa abagenyi. Omukulu w'essomero lino Brian Seruga agambye nti bakoze entegeka eno okusobola okwagazisa abayizi obukulembeze nga bakyali bato. Abaana tubatendese bulungi mu buli kimu mu co-curricular ne mu academics. Omwana tumuteekateeka bulungi babeere abakulembeze abalungi. Omugenyi ow'enjawulo abadde John Musira omubaka wa Bubuulo East mu Paalamenti avumiridde abavoola obuwangwa n'awagira enteekateeka ya gavumenti ey'okufuula Oluswayiri olulimi olw'eggwanga. Woddiini ekugamba nti nno ogambe nti n'obuwangwa bwaffe bwa setaani ebyo biveeko abazungu lwe baatulimbalimba olwaleero tumanyi. Obubaka bw'omugenyi omukulu ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Obulamuzi Simon Byabakama bwetikiddwa Fred Muwaya w'ebyokulonda mu Kampala avumiridde abazadde abateeka akajanja mu kulonda kw'abakulembeze b'abayizi mu masomero ne batuuka n'okubayingizamu ebikolwa ebyokugulirira. We can have elections but in a civil way. I am almost sure from what I've seen here that we don't have this in Seta. Abakakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bawadde abakulembeze b'essomero lino ebirabo ebyokozesebwa. Oluvannyuma basazeko eki egabuddwa abazadde n'abayizi mu ssomero lino ne bagenda mu luwummula. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kale katweyongereyo n'ekitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu n'abayizi abasoba mu 9 nga bano batikiddwa ku ssomero lya Light Primary, Secondary ne Vocational School e Bulenga mu matikira g'omulundi ogwokubiri. Baweereddwa certificate mu masomo ag'ebyemikono omuli okubajja, okufumba, amasannyalaze, eby'amazzi n'okukanika emmotoka. Amatikira g'omulundi ogwokubiri ag'essomero lya Light Primary, Secondary and Vocational School e Bulenga geetabyeko ab'ebitiibwa bangi okuli omusumba wa West Buganda Field Godfrey Rubwama akulira ekitongole kya DIT Dr. Patrick Byakatonda era ng'ono yakuliddemu okutiikira abayizi okwosaako minisita omubeezi owa tekinologiya n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyang Baluku era nga yabadde omugenyi omukolo. Minisita Baluku asiimye amasomero ageetanidde amasomo g'ebyemikono n'ategeeza nti gavumenti yakwongera okugakwasizaako. Njagala kwebaza director founding body board of governors kuteekamu ssente kubanga ebyokukozesa si byangu. Asabye abazadde okukomya okukeeranga mu ŋŋambo babeeko emirimu gye batandikawo bafune ensimbi eziweerera abaana baabwe n'abayizi n'abakuutira okwongera ku bukugu bwe bafunye. By the time you live here, you can afford
diploma and you go direct to a degree in engineering. Dr. Byakatonda ategeezezza nti amasomero mangi ensangi zino geetanidde enkola eno era nti kyakutumbula ebyenjigiriza. Gasi myaka gy'omala mu ssomero naye bukugu bw'oyina okubeera okufumba okuguse kasita okutuuka ne tukugezesa kati tukuwa competence certificate. Omusumba Lubwama asabye abayizi okussa mu nkola ebibasomeseddwa ate babeere n'essuubi mu bye bakola. When you know and you keep a knowledge, then you are for nothing. You must show, and how do you show? By putting to practice what you have learned. Omutandisi w'amasomero gano Ssaalongo Kiberomboga yenyamidde olw'emisolo egibabinikibwa gy'agambye nti gizingamya entambuza y'emirimu so nga n'ebbeeyi y'ebikozesebwa eri waggulu. In the case of any possibility for funding by sponsors, please recommend us. Onera asabye abatikiddwa okwekwasa Katonda. Have you celebrated remember your creator in your youth? That will view the God of the possibilities whom you have always prayed for in life Mulenga Chapel. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate abayizi 480 be bateekeddwa mu misomo egy'ebyemikono egy'enjawulo oluvannyuma lw'okumaliriza okutendekebwa ku ttendekero eryagunjibwawo omukulembeze w'eggwanga erya Masaka Industrial Hub. Minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Mire Babiri Balanda asabye bannamasaka bongere okuwagira Pulezidenti Museveni ayongere okukyusa eggwanga. Bino abyogeredde ku matikira g'abayizi ku bbanguliro eryasibwawo Pulezidenti e Masaka ng'abayizi 47 be batikiddwa. Babalanda ategeeza nti ekiruubirirwa kya Pulezidenti mu kiseera kino kwe kulwanyisa ebbula ly'emirimu ng'ayigiriza abavubuka ebyemikono. Abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi mwebale okusoma, mwebale okukuguka mu mirimu egy'enjawulo. Era kansuubire nti temugenda tuswaza kubanga olwedde mulina entandikwa. Bino bye bibala ebya NRM ebiruubirirwa bya gavumenti ya NRM wansi w'obukulembeze bw'Oweekitiibwa Retired General Yoweri Kaguta Museveni. Ebbanguliro lino lisanga ku kyalo Ndegeya omuluka gw'Ebugabira e Masaka. Abatiikiddwa bali mu muteeko ogusooka n'ogwokubiri nga babanguddwa mu kukola emigaati ne keeki, okubajja, okwokya ebyuma, okukola engato, okutunga, okuzimba n'ebirala. Babalanda ayozayozezza amaliriza emisomo gyabwe n'abakubiriza okwetandikirawo emirimu. NRM nti ebayigiriza okuvuba kati musobola okwevubira. Ebyennyanja byonna bye mwagala okulya obungi bwabyo bwonna musobola okubyetuusaako newankubadde nti temugenda kutandikira ku sipiidi eri ey'ekizungirizi. Yavunaanyizibwa ku byensimbi makugo wa Pulezidenti Jane Baleke agambye nti ekiruubirirwa kya Pulezidenti kwe kusitula ennyingiza y'abantu mu maka ng'okutandikawo amabanguliro gano kwe kuyamba ku bavubuka abatalina mirimu. Osobola okulaga empisa omuntu ne bw'oba tolina sikiira emala katugambe nti tewakwata bulungi n'agamba ono wano tavaawo. Si kyekyo abayizi kata nti mwagraduating, si kyekyo mugende ebweru mutunde erinnya lya Presidential Hub eyo gye mugenda okukolera. Ategeeza nti kati Pulezidenti ateekateeka kussaawo ebifo amaliriza bye basobola okukolera okwefunira ku nsimbi. Ate mugende mwetowaze empisa muzirage abazadde babafunire ka capital mujjera mukola nga gavumenti nayo bwejja nebakwatirako. Yepokino Judy Muleke yeebaza Pulezidenti Museveni olw'obuteerabira abavubuka nga bateeraba ebifo nga bino kuba bankizo mu nkulaakulana y'eggwanga. Bwakabaka bwa Buganda bukkiririza nnyo mu kubangula abantu bawa obukugu obugenda okubayamba okuva mu bwavu. Era mmwe abakuguse bwe muba mwagala okubeera abantu ab'omugaso mu nsi mubeere n'empisa. You can't go looking for jobs. You can start up your own, however small it is. Abayizi abanguddwa avudde mu bendobendo ly'e Masaka bawadde obujulirwa ku ngeri ebbanguliro lino gye likyusizza obulamu bwabwe. Tuwedde okubanga tusobola okubanga tubaako ne kye tukola nga tetulina budde mu kwogera. Jacinta Bwanika yakusakidde eggwino ku Lwabukedde TV. Laura Lorian kwaniza mu kicho kyaffe ky'ebyemizannyo agatali konfufu wano ku Bukedde TV1.
Atutandikireko omuzannyo gw'emmotoka z'empaka abavuzi ab'enjawulo batandise ogenda maaso n'okubanga abeetegekera empaka za Pearl of Africa Uganda Rally nga zino ziri ku kalenda ya Africa eya African Rally Championship oba giyite ARC. Omusasofo olunaku olwaleero akyaddeko mu nkambi ya Ponciano Lwakatako omu ku bannayuganda abaali bawanguddeko ku mpaka zino eza Pearl of Africa Uganda Rally. Ate nga mu kiseera kyekimu tugenda kulaba n'amawulire okuva mu misinde gya Kampala City Marathon ekakasiddwa okuba nga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Desemba omwaka guno 2024. Ponciano Lwakataka y'omu ku bannayuganda abaali bawangudde ku mpaka za Pearl of Africa Rally ziri wansi wa kalenda eya Africa eya ARC nga ziwangula mu 2011 emyaka 13 egiyise. Wadde nga guli gutoona anoonya obukadde bw'ensimbi 20 okusobola okulongoosa yingini y'emmotoka ye eyakuba okusobola okwetaba mu mpaka ez'omwaka guno. Motoka twalira ale Masaka yafa yingini. So kati sawa zino tukyali mukaweefubu ya kunoonya ssente ezikola yingini. Emikisa gye egy'okuvuga mu mpaka zino ziri mu lusuubo ng'agamba nti wadde yeewandiisiza naye tamanyi oba anaavuga kubanga byalina okukola ku mmotoka tebinnagwa ate nga byetaaga ensimbi. Okuwandiisa kuba ne limiti balina okugamba tukomye leero badde bakulozinga bakumukaaga sinalina okwewandiisa nteke entule yange neninde nga bwe tuyitamba abawagizi baffe nkola kwebeera ey'amaanyi g'abantu amakulu g'ekigambo kino kyolaba kino oba sente ziweze tukole yingini yaffe tusobole okubeera mulaale. Empaka za Pearl of Africa ezimu ku mpaka ez'amaanyi nga zireeta abavuzi okuva mu mawanga ga Africa ag'enjawulo nga ziri ku kalenda ya African Rally Championship nga zitandika nga 10 omwezi ogujja okutuusa nga 12. Mu ngeri y'emu gavumenti ngeri wamu ne munnabyamizannyo Bob Vabik omuddusi w'emisinde mu bunabyalo etegese emisinde egituumiddwa Kampala City Marathon ekigendereddwamu okutumbula ebyobulambuzi n'okwongera okusikiriza bamusiga nsimbi mu ggwanga kubanga gyetabwamu abantu okuva mu nsi yonna ng'omukolo gubadde ku kitebe kya bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala. Promote, as echoed by the Minister, daily physical activity for all Ugandans, and also create an economical impact, because this is a considerable investment for our country, but create an economical impact on the economy that is a multifold of what the investment is. Best of Uganda's spirit and hospitality, but will also offer us an opportunity to showcase our stellar long-distance running tradition, of course, celebrate the beauty and diversity that makes Uganda a truly unique country. Emisinde gino egisookedde ddala gyakubaawo nga lumu Desemba omwaka guno mu nteekateeka y'emyaka 10 ng'abaddusi abasoba 300 okuva mu mawanga ag'enjawulo be basuubirwa okugyetabamu. Ate nga tugenzeko mu mizannyo gy'amasomero ga siniya olunaku olw'ekyo okubadde okugulawo mu butongole emizannyo egiyindira ku ssomero lya Ndejje SS. Omusasi waffe abaddeyo okulaba embeera yonna nga bwebadde ku Ndejje SS mu kugula emizannyo gino mu butongole. Empaka z'amasomero eza ball games eza Uganda Secondary School Sports Association ziguddwawo mu butongole olwaleero ku ssomero lya Ndejje SS ng'omukolo gw'okuzigulawo gubadde mu kisaawe kya Ndejje University e Luweero. Kukulembeddwa mu ssentebe wa LCA okutana Erastus Kibirango ne President w'empaka zino Justus Mugisha, Kamisona ne Brand Duncan Mugumya era nga be bakulembeddemu omukolo gw'okulambula ennyiri za ttiimu mu mupiira oguguddewo wakati w'abategesi aba Ndejje SS nga batunka ne Moyo Stars High School. One of your head teachers disappointed me and brought a parent to play with the kids. Some of these kids in senior 1 are age 13. They brought a father who had a wife and a son home to come and kick children of 13. Those ones, now the law is clear, we are going to arrest. Going students of the right age.
They are not for mercenaries. And we are doing all it takes to make sure that these games are for students, not for mercenaries. Thank you. Well, as you can see, the yellow seem to be in a charge for the ball, but as you can see, the struggle continues. Thanks for whoever you are, thanks for starting your time and to this game. And automatically tubatwingiddewo n'omupiira call it the curtain. Ojje musike byemizanyo kyo kyona ku lwaliro nja kwagaliza ekiro ekirungi akumata kumira mpeera musule bulungi mwera. Betutambudde nabo mu gataliiko nfuufu ekiseera kino tujjagadda mu saa 12 ez'okumakya bw'oba ogasubiddwa. Nze Sanyu Robina Mweruka nkutambuza ne Mebo Mulungi. Abakushona designers be banyambaza n'olwekyo yitayo okufuna engoye zonna ez'emikolo. Mukama Katonda abakuume musule bulungi mweraba.